nga yeeraliikirira era kati ebintuukako sikyasobola mugamba era talina kyamanyi. N'abamu mu ndaba eyo ne munneegomba nga mumanyi nti oba nina kyenkola naye nga siina. Ngate nga mbadde sobola kujja mbagambe mbu oba nkola ndi bulungi naye ng'oli ajja n'akubuuzaako n'omulaga nti buli kimu kiri fine cause not everyone nti aba ayagala okumanya ebikukwatako. Oli omugamba ekikukwatako n'akikozesa nga example n'akwonoona oba n'aseka naye nga tamanyi mbeera mwokola ki mwoyita. Naye nsaba busabi yenna alina kyasobola okunnyamba nnyambe. Ndi wano mbonaabona ku lwa kampuni eyandeeta gye nasasulira ssente ezange nzije nkole naye mbonaabona ku lw'eyo kampuni tasobola kunnyamba. Ba agenti bangi nnyo mwefudde ab'ekitalo. Waliwo eyabba abaana n'oddukira Abu Dhabi bakuyita Ali. Maze ebbanga nkunoonyerezaako ne luliba olwo ndikukwata nze kennyini. Ali wabba abaana okuva mu Dubai wakolera visas ku Speed Express Tours and Travel visa eziri ddami. Nobba abaana sente ezitaka wansi wa miliyoni 10 n'oddukira mu Abu Dhabi gye weekwese. Muganda wange nja kukufuna kaabe Katonda kaabe Lubaale. Kampani eri eyo side zeyo Kaleero gy'oyita ku mafuta bagiyita Jabran mwe nayitira bagiyita kampani. Nanyiniyo yaani nanyini kampani yo Jabran? Simanyi nanyiniyo mutuufu cause nalaba buli omu akola ku muntu balina obusenge bwabwe. Ogenda wali ewa receptionist alina gy'akusindika alina kukubira essimu amukubira essimu n'agamba genda mu kasenge bwe kati. So simanyi nanyiniyo ani omutuufu. Nkwaniriza gwe wenna gy'osinziira okuba nga otulaba ku Nyondo Media. Erinnya oba amanya n'eddoboozi nze Medi era nga nsinziira ku mireereetu gya Nyondo Media okuba nga mbaweereza. Twasembako okubaako nammwe wano ku nsonga z'omukyala ntudde wano kumpi nange eyali azze oba yajja gye tuli okwekubira omunanga okufuna obwenkanya oluvannyuma lw'okuleetebwa agent eyamulimbalimba ku ddungu wano. Okusookera ddala nja kusoboka okwebaza mwenna abasobodde okutambuza obubaka ne butuuka eri kampani gye yali aclaimingako nti oba oliawo yamuleeta wano. Nga Nyondo Media bwe mukimanyi nti tetutambuza mawulire ga njwanjwa era tetuteera kukola bintu kunoonya popularity oba konona mannya g'abantu, naye tuba tukola ekyo kye tusuubira era kye tumaze okwekkaanyaako ne tulyoka tukibawa. Kya mukisa mulungi nti obubaka buno entambula gye butambudde era twasobola okuba nga tufuna omukulu nyini kampani ya Jabran Recruitment Agency ne tucommunicatingako naye mu nsonga ezimu oba endala era mu bimpimpi n'abaako bye yatunnyonnyola n'omukyalo ono bye yatunnyonnyola ne tugezaako okufuna ensonga entuufu. Kya mukisa mubi nti abantu be tukozesa ebiseera ebisinga okuba nga tubaako we tutuuka n'ebintu eby'enjawulo n'okuyambako bannaffe okubaako we batuukako ate bokusayidi endala bakola byabwe. Olunaku lw'olwaleero tuze okukiryalinga air era nga ekikulu mu byonna amawulire ga ssanyu. Naye ndowooza omukyalo ono kaddemu yeyanjule gye muli era ebigambo bino biviire ddala mu kamwa ke ensonga we zituuse nakyo ekiriwo essaawa eno then nja kwongerezaako ebirala. Shadia, tukwaniriza nate era ku Nyondo Media. Abalabe ba Nyondo Media bonna abali eyo bakulaba essaawa zino era beebuuza ki ekigenda mu maaso. Amasimu mangi
messages nyingi. Shadia ali kuki, Shadia afunye ekyokulya, Shadia asulawa, Shadia kyekigenda mu maaso, lwaki temutuddamu? Shadia, njagala obulira abantu amazima nga bwe gali, buli kituufu nga bwe kiri, tosugarcoatinga kintu kyonna, buli kimu nga bwe kiri okuva lwe twasembayo kuba ku mpewo za Nyondo Media, n'enkyukakyuka eziriwo na buli kimu ekyatuuseewo oba ekyatuukawo bwe njagala okigamba abatulaba. Saagala bive mu kamwa kange. Nziramu okubeeyanjulira abandaba n'abagenda okundaba ku mulundi guno nti amannya gange nze Shadia Nakawooya Sarah. Nga etwasembayo beera wano nga nina obuzibu oluvannyuma lw'okubeera eno nga sirina mulimu, ba agenti abandeeta nga baali banvaako ne kampuni yange ate nga bakimanyi badde sikola. Omulundi gwe twasembayo okuva wano ne twadda ewaka, ka vidiyo ako ke nali mpositinze kaatambula nnyo kuba nfunye abantu ab'enjawulo be simanyi na kumanya nga bajja gye ndi nga bambuuza ki ekiriwo, kampuni ekuyambye etya, ffe tusobola okgenda gy'eri. Naye kya mukisa mulungi nti kampuni yange eyo yali emu ku bantu abaalaba ka vidiyo ako. Era neebaza Katonda nti bambi nyini kampuni eyo yasobola okureactinga ate mu ngeri ennungi kuba amazima yali naye agamanyi. Yareactinga mu ngeri ennungi in that yasobodde oweereza ssente ezigenda okunnyambako mu by'entambula okudda ewaka. Era ebintu nzize nkiriyaringa air nti ssente baaziweereza era so soon ngenda kuba nzira ewaka. Era nnyongera okwebaza omwami gwe sigenda kwatuukiriza linnya nyini kampuni eyo eya Jabran nti weebale nnyo kuwulira mulanga gwange era n'onziruukirira n'okola ekyo ekyali kiteekeddwa okukolebwa. Nkwebaza okubeera responsible. Era essaawa yonna nzira waka. N'ekirala njagala ntuuse okwebaza kwange eri buli muntu yenna. Inbox yange ebadde tekyawummula na mpaka kati. Nga mwe muli abasirikale, mwe muli abapoliisi, abantu bonna okusinziira mu nsi ez'enjawulo be simanyi ababadde baagala okunnyambako mu kufuna obwenkanya. Naye nti mu mbeera eriwo okukomawo waniina amangu nga njagala ebintu bikole ki? Biggwe bulungi. Kubanga waliwo n'abaatuuka ku kampuni eyo nga sitegedde na ngeri gye bategeddewo nga baagala kuyingira ate ng'ebintu eno bakama bange abo aba kampuni bali mu bikolako. So njagala mbeereyo nga mukimanyi nti ebintu byawedde bulungi, ninda lunaku lwange ntambule. Abambeereddewo waliwo abazze nga mu inbox ne bampa ku magezi, ne bampa comfort, abalala ne bampa ku buyambi. Njagala okwebaza oba mbogera amannya. Waliwo omukwano gwange bamuyita Shonia, oli Uganda. Nkwagala nnyo omukwano. Oli Uganda naye wasobola okumbeererawo n'ontuusaako obubaka ate nga obuntuusizzaako omuntu ng'ali eno. Nkwebaza mukwano gwange Shonia. Waliwo ne museeko wange bamuyita Sarah Nava. Nkwebaza nnyo mukwano era nkwagala nnyo. Manyi mu kaseera kano mwolabira omuntu akwagalira ddala. N'oyo gwe wali olaba obulabi nga tokimanyi nti akwagala. Abazze ne munsabira. Waliwo omwami omulala weetegedde naye sigenda kwogera linnya. Naawe mbeereddewo nnyo at least ng'osaana okunceekingako olabe bwe ndi. So mbeebaza muli bangi sisobola bamalayo. Muganda wange Jawhara nkwagala nnyo mukwano. Tosobodde kubaako kale kyonkolera ky'amaanyi naye okubeera naawe nga njogera naawe kinkoledde ekintu ky'amaanyi nnyo mu bulamu bwange. Nkwagala nnyo mukwano. N'omulala waliwo yansindikiraawo gwali mutwalo, simumanyi simulabangako.
erinnya ndyerabidde mu mukwano naye nakola leero live enkera ku makya nanterako omutwalo era ye yali entandikwa y'okubeerawo kwange mwaka akaseera ke mbaddewo paka kati era sejjusa n'abalala bangi kuba abasinga bambi sibamanyi naye ate mmwe mumanyi kye mbadde simanyi naye bambi mbeebaliza ddala Mukama abampeera omukisa bawe n'ekyo kye musinga okwagala. Amen. Shadia, abalabi baffe abatulaba eyo bayinza okugamba Nyondo Media bakola nnyo stunt biki wapostinga video eno ng'oyetaaga ssente mmeka okudda ewaka? Napostinga video eno nga neetaaga $2.5 million ez'e Uganda. Muza wano ddiramu 25,000 kuba baalinga bambuuza 2.5 in which currency. Muza wano zaali 25,000, muze Uganda bwe bukadde 2.5 nga nyina okukola ku pass out nfuneko tiketi nsasuleko ne some fines kuba nalina abscond naye sente baazimpeereza zonna baaziweereza omwami ono mukulu Medi era naye njagala mwebaze nnyo simanyi na Mukama kyonyinza musaba mumpeere naye mwebaza nnyo kuba singa siye osanga sandituuse wano wenja olunaku olwaleero. Omukulu ono yaweereza ssente mmeka? Omukulu ono ini kampuni eyo yasooka n'aweerezaako $2 million. Ne tumugamba ssente tezimala. Waayitawo enkeera waalwo nga tutandise process nga ssente tezitumala n'aweereza balance $50,000. Yes. Gwe wenna tulaba eyo naddala abaana ab'obuwala abakola omirimu gy'awaka nga ba house managers oba bakadaamu oba ba housemaids. Nsaba vidiyo eno mugitambuze mufunemu ekyokuyiga. Ekyokubiri, muyige engeri y'okucommunicatingamu nga mufunye obuzibu. Vidiyo nyingi essaawa eno ezitambula, abaana bangi balina issues nyingi nnyo. Kumpi buli lunaku nze ku For You page yange ku TikTok ndaba vidiyo ezitaka wansi wa 5 abaana abalina ebizibu eby'enjawulo. Naye ogenda okwesanga okunoonyereza engeri gy'oyambamu nga teriiwo. Ekyokubiri, mulekeraawo okutambuza amawulire agataliiko omutwe n'amagulu. Leero ofulumya eggulire nga ggwe oyagala kuyisaawo kikyo, yesu oyinza oba n'obuzibu. Naye yogera ekituufu. Nga bw'oba osazeewo okuvaayo mu kamera yogera amazima. Kuba today ky'ofulumya leero ne kigenda ku mpewo, ku simu yo oyinza okisiimuulayo, naye ate ku intaneti kisigala kitambula. Kigenda kukosa ggwe, kigenda kukosa obulamu bwo n'abaana b'ogenda okuzaala. Bagenda sigala abonaabona ng'ovudde mu nsi eno. So, njagala okwebaza mukulu owannyini kampani ya Jabran okuvaayo okukiryalinga air n'obwa Sseruganda bwe watulaze okuba nga wasobodde okuddukirira omulanga gw'omwana ono. Ekituufu kiri nti si mulamwa gwaffe okwonoona amannya g'abantu nga baffe aba Nyondo Media, wabula tuli muwaatwa ogwasalawo okuyimirirawo ku lw'omunnayuganda yenna okulaba nga tutuusa eddoboozi lye waba yeetaaga lituuke, kubanga ensonga ezaffe teziri politiko era tetulina kiruubirirwa nti tugoba kino oba kiri ono tumufiirize, wabula tuba twagala okufuna obwenkanya wakati w'oyo aba alina okwemulugunya n'oyo eri gwe yeemulugunyaako. So kiba kya ssanyu nnyo era kya makulu nnyo okubanga sayidi zombi ziwa ekyo kye zirina ng'ekituufu ate ne tugezaako okulaba nga tutereeza embeera. So tetulina ffe kyakkuwa wabula tusaba Mukama ku ekyo singa okwagala. Abakulu mwenna ababadde batukubira amasimu, abadde batuweereza message in particular ku simu yange, sijja boogera mannya kuba muli bantu banene mu ggwanga, bati nsaba munzikirize ntuuse omukisa guno oba nkozesa omukisa guno kutuusa obubaka gye muli. Manyi vidiyo zaffe muziraba era nene ejja batuukako. Shadia Nakawooya Sarah agenda kubanga addeeka mu weeks nga 3 okuva kati. Empapula ze ziri mu kukolebwako, buli kimu kyawedde, ziri mu process. Outpass yagifunye, ebyadde byetaagisa osasulwa byasasuddwa,
ticket yasasuddwa just alinze bulinzi time documents ze zifulume abenga addeeka. Nyongera okubategeeza talina buzibu bwonna, mulamu bulungi, talina kirwadde kyonna, talina bulumi bwonna bwamutuusibwako waali oba waabeera obudde buno ali safe. Era mukantwala omukisa guno okwebaza omukyala Zainab Aziza olw'okuyimirirawo ku lw'Abannayuganda. Weebale nnyo omulimu ogw'ettendo sister gw'okola okuba ng'oyambako Bannayuganda okudda eka. Oba olina ebyogero oba tolina, njagala okubategeeza bannyabo ne bassebo, teweetuga, tobuka ku kizimbe kwekuba wansi kwetta. Jangu tukuyambeko okudda eka singa embeera ebeegaanye. Era ng'omukyala Zainab Aziza ensonga zino zonna azimala. Mututuukirizeko ku contacts zaffe zijja kuba ziyitawo ku screen zaffe, tusobola okuba nga tumukutuusaako. Mpozi omukyala ono era alina akasembayo kayagala obbawa nga tuwunzika puroguramu eno. Shadia, kalowoozo ki koyagala okuwa omuntu yenna ali yakulaba? Akalowoozo kange ke njagala obbawa kagende okusingira ddala eri bahasala ngaffe abajja eno okukola, naddala bawala bannange mmwe ababeera mu biyumba. Eno gye tuli first of all si waffe, nti w'oba ofudde kizibu nnyo okutuusa ewaka. Kyova olaba bangi buli kanaku bafa, ate bangi babaziise eno ne famire zaabwe nga tezimanyi. Ffe abali eno ffe tubiraba tubibaddemu buli kanaku kumpi. Embeera eriwo kati ya Saudi Arabia, abaana bali mu kufa bangi naye tetudduukiriddwa. Naye gwe ng'omuntu naawe olina obaako ekintu kye weekolera ottaasa obulamu bwo. Era kati mu mbeera eno eriwo olina okubeera alert nga buli ekijja okisuubira. However much babbosi bayinza okulaga nti bakwagala, naye tekibatwalira ddakiika kukyuka ne bakola ekyo ekintu kye bayinza okukola nga tebalina gwe beebuuzizaako. Kye nnyinza okugamba muwala munnange hasala nkuba kyeyo mu kiyumba n'atali wa mu kiyumba, ti mu mbeera yonna beera alert. Kasita ofunamu okwekengera, beera n'ekintu muli nti w'ofunira kamera ne woba toyogedde, teeka ennamba y'essimu ku screen ne woba toyogedde. Oteekewo location w'oli. Omuntu kiba kisobola omuwa entandikwa y'okuyamba. For example, osobola oba ng'oli Saudi, teekawo ennamba y'essimu kuba abamu babajjako n'amasimu nga we bakuwulira nti oyogera ate guba mutawaana. Kye nnyinza okugamba, kwata ennamba y'essimu oba ogiwandiika kapapula, giwandiikeko, teekawo location w'oli n'akatundu mw'oli. Nti w'oba olina w'okolera mmanyi kitundu mw'oli, location w'oli, teeka ennamba y'essimu mu mutwe oba funa w'ogiwandiika. Kuba kati embeera eriwo, waliwo omuwala eyazze ng'akaaba, tetutegedde waali, akaaba bukaabi, tayogera waali, talina nnamba ya ssimu, biteekeko. Eyo ekyo ekintu kyanguyiza omuntu aba nakuyamba. Aba asobola omumanya w'oli mangu n'odduukirirwa mu bwangu. So mwebeereremu naye eno si waffe. Nga nyongereza ku nsonga ya Shadia, nsaba okutuusa obubaka buno eri abakulembeze mu bitongole eby'amateeka n'ebirwanirizi by'eddembe ly'abantu naddala bankuba kyeyo okusingira ddala mu kyondo kya Buwarabu. Sijja kudda mu byayogeddwa abakulu mu miitingi ezaabaddemu, naye tusaba mugezeko okukola ekyetaagisa kuba okufa kw'abaana kususse. Embassies mu mawanga ag'enjawulo tusaba bassebo ne bannyabo n'obwetoowaze mu respondinge eri omulanga gw'Omunnayuganda, alisi mugezeeko okukola ekyetaagisa abaana baddeeka. Tusuubira nti yena ambasada ali ku embassy yonna eya Uganda mu ggwanga lyonna, njogera ku mawanga aga Buwarabu kubanga ye wasinga okuva ebizibu bino eno, baana kufa, babeera ku embassy tebafiibwako, ABCD. Ne tubasaba mugezeeko okukola omulimu gwammwe nga ba ambasada b'eggwanga Uganda, kubanga tusuubira nti management eyavaayo okuteekawo ennyonyi ya Uganda Airlines esobola okubaako kyekola mu kuyambako abo abalina akasente akatonotono abaana okudda eka. So temuteekamu nnyo mbeera na kuteekawo nnyo maanyi ate kulemesa
omuntu amala okufa mumwanirize mu bitiibwa ku kisaawe ng'abayaniriza pulezidenti. Tubasaba bassebo ne bannyabo mugezeeko okuwulira omulanga gw'abaana naye okufa kususse, ebizibu bisusse, naye ng'ate ffenna tuli baana ab'endeemu eya maama Uganda. Ku lwa Nyondo Media nsigadde ndi Medi, ate era mwongere okwekuumira ku mukutu Nyondo Media Youtube, musubscribinge, musharinge, mucommentinge, Facebook, Twitter, Instagram wamu ne TikTok. Wiki ku camera of course, we sign out. Nyondo gulimu. Fachinensi. Mama, bono bizigo bya Nyondo, nugo bayita Nyondo bulijjo. Nyondo yani? Nyondo ebizigo ebirongose ensu ez'abakyala. N'ez'abaana. Mama wange ennaku zino lusulwayo noonese. Ate nga wentunulamu ennaku zino Nyondo byebizigo buli omu bye yeesiiga. Ate sirina ssente. Nedda, ekintu si kyakubba bubbi. Si kyakubba bubbi. Nkola ki kati olwo? Kyangu nnyo tugenda yita kuzina enamba okufuna kino ekizigo kiraba kiseera tebakiseera bbeeyi layisi bulungi nnyo ate nga kyamwami na mukyala va ku kyabakyala kyokka ate nga tekyerusa kikuleka mukakkalako gwe bannange naina ayina chocolate skin oli munakyo skin yo kino ekizigo tekyerusa ng'ogenda yita ku namba y'essimu eri like +9715246 it's 80778 gwe nanya tujiddamu mu Luganda noti 971 52 4 8 era banaye nze ne family yange fena wakatukozesa Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe.